We didn't even like each other because I came from a crazy world. And to me, she came from a weird world. Yes, she had a mom and dad and a good family. She was very beautiful, moralistic, too moralistic. She impacted my life. I had to impact other lives. She redefined me, I must say. I started feeling loved. I started feeling appreciated. But at the same time, I started feeling vulnerable. Oscars ez'omulundi ogw'okyenda shortlist, yabadde shortlisted era nga shortlisted, not nominated. Shortlists in 10 award categories announced. Then the films listed in zirimu alphabetical order. Bobby Wine, the People's President, he's among those ones. Ezirimu ndabemu American Symphony. Polonia. Bazi nominated depending bubaga mugundi. Beyond the top here, then Bobby Wine. Njukira Oscars to ani gutwafuna mu last year yali yani. Bali. Film. Yali tuli ku film. Oscars ba film Diani. Izani njukira last year okwogera about Oscars. Twali twogera kwani. Olowooza zaali Oscars, tezaali gundi Grammys. Bane njukira okukyogerako. Anyway, tugende ne kino kye tulinawo saawa zito. Nenga tebana bajigira wano. Bamugana kuyimba atajjenga vijje. Mbo bagiyita kengere. Tembere. The film? Yali nominated last year. Yani. Njukira okujyogerako. Nkale. Tubaagaliza birungi bino. Neffe nga tetunagirabako tunagira. Ate na mukulonda onokulonda temulonda. Tosobola. Zino za academy. Abegundi bajja zino za academy. Okay, at least maybe they nominate something that we they nominated, but we need to have an idea. Ukitegeera. But nalimanyi waava documentary wamalugiro nchinga eyo gye yali ajene mu Uganda. Kati agendenga wa. Tujagenda ku emageri. Oba ku office ya no. We need something corporate. Ne ya last year jobadoga. Chikiro kwa nga twali nayoko. Anyway, eno nayo tafali dala on the film industry mu Uganda. Ne nokola abakola feature films abakola documentaries zifanagana ko bwezito liba tafali dala. So tubayozaza. Wano mu Uganda kati andi olina okugenda booking oba Serena oba La Bonita. Wonna wosazeewo. Freedom Star soboka Adam tesobola launchingira ku Freedom Star Adam leka ebintu bino birowoleza mu family day out agambe Freedom City wachi omuwoleleza wa Freedom City ya sita santalo za Simon Adam tosobola kuleta Freedom City wanu waddenga gwejo omanyi chama nchiri kimu ku Entebbe Road yaloza Freedom City Ero Beach nedda you don't have to contribute buli kyetuleta mwembi nenga kale nenga twandibadde tugirabako oba kale agite CD asala CD zitambule aziwe bobiyanga azitutazi oba agitunde ku Netflix abasobola tujja bbira baba neffe nate tuli nnyo baba yo ba promoter yagigula dda mujana ku ngenda tunde gwanga lino nizo tuli yawo nga Bitex yagigula dda kali akata meeting nga sente za mubanja he made it clear ngamugamba omusajja bana enkubi ebivulu byo nakava ku kyebungeza ewa kitomala na meeting yali yagula beyond kwenze nkubulira abasajja bali mu business tobamanyi wano naye anyway ekisinga obukulu nti eri nominated kitegeeza it is recognition of the work eyalimu ekyokuyita is a plus to the film industry kitegeeza nti kizzaamu amaanyi kubanga omwaka gwede twalina Tembere nga guno tulinamu era erimu kitegeeza nti aba filmmakers abalala Bobby Wine akoze buli mulimu ne kati nali manya gali gakulukutidde oba ontegeera kakati bwe bagenda mu nominations batunula nnyo mu mawanga gye badde bagendanga ba nominating abantu oba ontegeera kati wa film industry gwayinza ogamba nti yinza okufuna kale si firimu nnyo oba ki at least kubo kubanga kati saa zino bwe babanga mwalina Tembere last year nga nerero muyinayo kitegeeza ne bana abagenda mu nominations abanaateekayo kuba kyemmanyi oteekayo buteeso abatanasubmitting era Uganda bajja gitunulira nnyo kubanga at least tetuli bapya
so nze ndowooza it is also a plus to the film industry so totandikirawo kale sooka otuwa ebigambo by'omukulu yabadde ayogerako jjo ng'atuwulira ku sobi ate awo tuveewo